olw'engeri gye bateekebwateekebwamu. Lino ly'essomero eriddukanyizibwa ku musingi gw'Obwakabaka ogw'empisa ennono n'obuntu bulamu awalina omutindo gw'ebyenjigiriza ebyo bikakasiddwa okumalira ddala emyaka mingi era nga lyerimu ku masomero ago agakolera ddala obulungi mu kutendeka abayizi wano mu ggwanga. Tusoosowaza n'okuteeka amaanyi mu masomo gonna okuli aga arts ne sciences nga tulina science laboratory ey'omulembe, library ejjudde ebitabo eby'enjawulo ssaako ne computer lab engazi. Abasomesa baffe balina obukugu obutenkanika mu kutendeka abayizi ate nga bafaayo eri enkola yaabwe. Tuteeka amaanyi mu byemizannyo eby'enjawulo wamu ne katemba ssaako n'okuyimba. Songeera abayizi baffe bafuna omukisa okutendekebwa emirimu egy'ebyemikono okuli ebyobulimi, okufumba keeki n'emigaati, okutunga, okukola decoration n'ebirala bingi. Tulina ebisulo eby'omulembe ate nga bigazi bulungi era nga twaniriza abayizi okuli abava waka n'ab'ekisulo okumanya ebisingawo. Osobola otutuukirira ku nnamba z'essimu ezo wammanga era ng'okuwandiisa abayizi kugendera ddala mu maaso awo ku ssomero ye Lubiri High School erisangibwa mu Lubiri e Mengo. Beterevu kyakoze omulimu ogw'ettendo okutulaba n'okuba nti ogoberera enteekateeka zaffe zonna ku BBS Terefayina. Kulisayo nnyo puroguramu zaffe esooseewo zokka n'ensonga asumulula ne bannaffe bonna abakedde okuba nga bakuweereza n'okutembeeta ensonga. Zerafat Musoke era mu kaseera kano olw'okuba nti akadde katambudde tutuuse mu kaseera ak'olutindo nga tugera tuno ebyanjigiriza era nga ndiri mwannyinaze omukungu Immaculate Nampijja ow'ente munnange tugenda okuba nga tutambuza ensonga zino olwakuba nti akadde katambudde nsabye akubuuzeeko n'oluvannyuma tubeereko obaoli ebitwongera okuba nga tumanya mu kkowe lino eribyenjigiriza. Yesu mukungu musaba obuuzeko ku bantu Bassaabasajja Kabaka ate tunyumyeko ku byenjigiriza nnyabo. Abalungi abatulaba ku mpewo za BBS mbalamusizza nnyo n'embeebaza emirimu gyonna gye mukola ate naddala abazadde n'embeebaza okuweerera abaana. Okay, atulaba omulungi atugubira akaseera ke tulimu keekano tewakyali kulanga kulala naku zisigadde mbale bubazi naye kyemmanyi wayinza okuba nga wakyali eyo yamaze okuba nga atunula mu bitabo natula mu mpapula natula mu bubonero. Omwana wa P7 eyatudde ngamba omwaka gwa 2025 ng'agenda mu sekendwe guno omwaka onoonya wogenda kumutwala tonnaba kubanga omanyi bamutwalewo bamuteekewa abamu muli nabo ga nti bamutwale mu kyalo bamuwe kitaawe n'ebiringa ebyo. Ticha wano tugenda kunyumyamuko tulabe essomero eddungi omuntu gyanditutte omwana we lyandibadde lifaanana litya atubuulireko ne ku Lubiri Secondary eno manya Lubiri High biki ebyenjawulo ebyo biyinza okusikiriza omuntu ono okulaba ng'aleetayo omwana. Yes mwannyinaze Sebo neyanziza nnyo okusookera ddala abazadde abatuuza abaana ebigezo ebya P7 PLE mbakulisaayo nnyo muyogeeyoge ebigezo byakomawo bulungi mukama mulungi. Kakano nno omuzadde yenna eyalibadde ayagala okutwala omwana okweyongerayo ku ddaala erya senior secondary yalibadde afaayo nnyo okutunuulira amasomero ag'enkizo nga galina bino wammanga. Essomero omuzadde muyanditutte omwana lyalibadde nga ssomero eryo liri kumpi nga si bwala nnyo kutindigga ngendo mpanvu kubuuka myala n'otuuka okugenda ku village station nga obudde ne bukuyitako n'otuuka ng'osala ntuuyo. N'olwekyo essomero lirina okubeera nga teriri wala nnyo kusobola kutindigga. Ekyokubiri essomero omwana bwe yandigenze lyalibadde nga lisobola n'okusomesa omwana ajjudde. Omwana oyo ng'asobola okukola ebyemikono, omwana oyo ng'asobola okulowooza ennyo, omwana oyo nga bw'afuluma essomero ne bw'aba tamazeeko asobola okubaako by'akola. Oba oliawo nga newakubadde abatamazeeko ng'asobola okubekinga keeke asobola okukola n'ebirala. Ekirala liteekwa okuba ne security nga security omwana wo banaamukuuma bulungi nga tewulinaamu kweraliikirira kwonna. Ffe wali e Lubiri High School wano mu lubiri baffe Mengo wano tulina security kubanga tukuumibwa abasirikale ba mirundi 2 aba Lubiri High School ate n'abakuuma kabaka bennyini. Ekirala omuzadde yalibadde anoonya essomero erisomesa empisa bannange empisa n'obuntubulamu kikulu nnyo. Essomero eririmu ennono, essomero erisobola okugoberera obuwangwa kubanga ebyobuwangwa bino birambika nnyo abaana mu nkuza yaabwe ate n'empisa. Awo nno omuzadde afeeyo nnyo ng'anoonya essomero asobola okulaba nga essomero lyatwalamu omwana lirina ebintu ebyo. Era ndowooza oba otegeeza Lubiri High School tuwaligula kubanga baga nti agita alina ogiwoomya. Kakati kaseera ke tulimu keeko Lubiri High School
njagala kuleetayo omwana wange ndi awo manga noonya gye mutwala sirabawo nyinza kutandikira wankola ntya mu kaseera kano kubanga kyemmanyi ndowooza muddamu ku mmandi lwakuba abapisa bino bakyalinayo akadde abatudde ebigezo bakyalinayo akadde naye abafa ba Lubiri High School tujja baaniriza ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwokubiri gwe tulimu kaakano nno bw'oba oyagala okufuna essomero lya Lubiri High School erijjudde ebyo ebirungi byenjogeddeko ojja wano mu lubiri lwa Baffe Mengo n'otuuka ku office waliwo abakyala n'abaami abalindiridde okukwaniriza abantu abo batendeke bulungi basobola okukwaniriza era ne bakubuulira ebigenda mu maaso na biki bye tu offeringa mu ssomero n'osobola okujja n'otweyungako twaniriza abayizi bonna abawala n'abalenzi tulina ebisulo tulina ate tukkiriza n'abava ebweru abaana abasomero agamu geekyokola kankuyite kwekyokola teyafunye obubonero bwe buti simutwala niyafunye bwe buti sigambye nti Lubiri High School etwala abagudde weewaawo nedda twagala abaana abaayise kubanga omwana yenna bw'aba atudde ebigezo era asengejjebwa awo n'abaakoze ebigezo ne babiyita bulungi tubaaniriza okujja mu ssomero lya Ssaabasajja bajje basome ate bafune ekyenjawulo kubanga essomero lyaffe lya njawulo okuva ku masomero amalala. Omukungu nsaba okukkatirizeemuko litandikira ku kibiina ky'okukoma ku kibiina ekyokubiri ojja nakututangazaamu mu biinamu bakisulo bokka noba n'abadde nabo twongere okukkatirizaawo. Essomero lyaffe litandikira okuva ku senior 1 oba senior esooka okutuukira ddala ku senior ey'omukaaga ate era nga lya kisulo weewaawo n'abava ebweru baanirizibwa olw'okubanga lya Bwakabaka era lya Ssaabasajja lyaniriza kababe bannaffe bano abatali Baganda tubaaniriza Abaganda tubaaniriza ne tukubiriza nnyo abantu ba Ssaabasajja okufaayo ennyo okuleeta abaana mu ssomero lyaffe lino kubanga ssomero lyaffe era bwe kiri n'olwekyo twaniriza buli omu naye ate tuteeka essira nnyo ndi bannaffe abamanyi abategeera Obuganda kyandibadde kyankizo nnyo ne musooka okulowooza ku Lubiri High School kubanga erina byonna era esobola okutendeka omwana n'afuluma nga ajjudde bulungi. Twalina eŋŋombe eyo mu kyalo edda nga bw'oba oyagala kusaba kintu olyinza okugaa si kyali publiiki nga gyendegezo ngeri munaye nga biri abantu twamanyira tugenda kuwali mu nkuka tusanyukamu mu Lubiri kakati munnange ebisale bino biri bitya oba byali publiiki nabyo ebisale byaffe nno era bwe nkuzaayo gye wabuuziza nti omuntu yalibadde atwala omwana mu ssomero erifaana litya omuzadde mukubiriza alime kutwala mwana mu ssomero ly'ataasobole erireega ebisale tubiwulira ebisale eby'amaanyi abazadde ne bajja nga bakaaba bakyusa abaana babajja gye babajja ne babaleeta ewaffe ebisale ebyaffe bisaamusaamu ate era atulina omukisa abo baba bakoze obulungi tusobola okubayunga ku nkola eya Kabaka Education Fund ne bafuna omukisa bwe gutyo naye abo abakoze obulungi betuwa omukisa ogwo. Akati waliwo ffe byaffe ebyakaama bino jala kujjako mu ofiisi y'ekyemu twogereko nga ffe munange ekyemu omwana wuuno naye embeera ekyagaanye mpaamu omwezi enkola mugikkiriza omuzadde yenna tukimanye ebweru eyo ebintu si byangu ebyenfuna byadobonkana n'embeera ezaffe nga bwe tuli ate nakaakano nga twakava mu kaseera akazibu kano abantu tebalina ssente awo no tujja kukkiriza abazadde tusobola okuwuliziganya kintu kikulu nnyo tujja kubawa omukisa tuwuliziganye naye era nga ku sayidi ey'omuzadde wabawo okwekubiriza tusobole okujja twogerezganye ate naawe otuukirize olubimbi lwo naffe nga batutuukiriza olubimbi lwaffe. Kakati waliwo akantu kuwakoonyeko wekitiibwa noga nti ffe tetuyina tetusosola ggwanga ki oba ggwanga ki ate newaliwo n'akeddiini nako abaana baffe mubateekamu ku mpisa ez'eddiini n'okusinza kuno okubanga nakyo kati kifuuse kikulu nnyo ennaku zino. Weewaawo essomero olw'okubanga lya Bwakabaka tukkiririza mu madiini gonna naye ate tusinga okuwa enkizo amadiini oba enzikiriza za mirundi 3 abasiraamu bannaffe abakristaayo n'eddiini ey'obukatuliki naye n'amadiini amalala tugawa ekitiibwa awo nno abayizi baffe bakkirizibwa tulina omuzigiti abayizi bwe basobola okusaalira tulina bannaffe abakristaayo we basinziza ate n'abakatuliki so amadiini gonna oba eddiini zonna tuzikkiriza era tuzikkiriza okupracticinga.
Okay. Ensangi zino tugenda okugira kati ng'ebifo byaggwawo dda. Genda okuva mu holiday abamu nga ebifo babimazeewo. Ebifo byo mukyabirina tujja kubindule n'abantu ba Ssaabasajja baleeta abaana ebifo ate bibeere nga biggwawo. Abantu ba Ssaabasajja muleeta abaana mu Lubiri High School. P7 ebigezo byakakomawo abagenda okuyingira S1. Tuwandiikira ddala abaana tukyawandiika tetunnajjula. Ebibiina byonna senior 2 senior 3 n'ebibiina ebirala byonna okujjako ekyamukaaga n'ennya ebyo byo abaana baffe tuba twabateekateeka awo nno tetwagala nnyo kubeera nga tubataataaganya naye nga ebibiina ebirala byonna tukkiriza abayizi ne bayingira ne batwegattako ne bafuna kiri kyenakugambye ekiyitirivu Lubiri High School kyegaba. Okay. Nsaba okukatirizeko ne kantu kana akasecurity wekitiibwa kubanga ekyamazima kino kibuga kibuga abagati naye mwana wange kakati mulimu abaana bali sharp jukira Lubiri High School tuliranye wano ebifo ebirimu obuyiiya obungi ennyo kakati omuntu ayagala kuba mwana wange baba mutadde wali ku Lubiri n'agenda n'asoma ekyamazima ajja kubaawo mpaka okusoma ne kunaggwa nga tayiseeyiseemuko kumusanga mu kisenyi. neyanzege ekyebyo kwerinda mu Lubiri High School kyakolebwako tulina ebyokwerinda kangayo bya mirundi 3 nga bwe nannyonnyodde security olubiri lwa Kabaka nga bwe mulumanyi fe tuli munda muli n'olwekyo tukuumibwa butiribiri abasirikale abandi badde bakuuma Ssaabasajja baffe naffe ate batukuumanga essomero ate era ne tufuna n'abaffe nga ab'essomero ate munda. Ekyokusatu tulina cameras twateeka kamera buli nsonda ya ssomero okusobola okuketta muli mulabe yandibadde atugwamu ate n'abayizi tubatendeka okubanga baana abafaayo okwekuuma ekyokwerinda ekisooka kyeweekengedde alert abantu bategeezeeko basobole okulabika nga tutaasa embeera naye ng'ebyokwerinda mu Lubiri High School biri ggulugulu. Oyinza okukisizaako ku buno obumu obuzikiriza omuliro bo mukola mutya nabo mubuyinayoko byonna tubirina. Okay. Kakati ate kino kyabyabulamu kyamazima kakati abazadde kizibu nnyo okumanya embeera y'omwana amukuwa buwi n'amanya nti wuuyo agenze ku ssomero naye tukubira bannayo omwana n'asiba nga adde ewaka tesimanyi wuuyo mulwadde n'addayo wuuyo mulwadde ate kati waliwo malaria n'abulaabula na wiiki eri omwana wange ono bwe naaba muleesi ebyobulamu ndowooza nakyo mumanye nti kiba kiwedde oba. Lubiri High School era ng'amasomero amalala tukubiriza nnyo abazadde okukebeza abaana baabwe nga tebannabaleeta ku ssomero naye ng'ate ffe tulina badokita babiri abajja ne bakebera ku baana nga tutandika tusobole okumanya embeera y'omwana oyo bwazze bw'omutuddiza ate era tulina n'abasawo abasigalawo kusomera awo ne bajjanjaba abaana enkya n'eggulo buli mulundi bwe tuba tufunye emergencies ate era ne bano abalwadde obulwadde obusoboka okujjanjaba tubajjanjaba mu sick bay yaffe. Okay. Eyo Lubiri okitibwa nsaba olagirira omuntu Lubiri olwo lunene abewakaliga bajja kugamba alina jjajja okuyitira awendeeba ajja jjajja oyitira waliwo nefone mengo bugamba osobola okutusigiramuko ku kifaananyi omuzadde ono nga yali Masaka zino ekibuga takyagala nnyo takiyingiranga mu tulinamu abavudde ebweru njagala kuleeta mwana wange Lubiri nzija lumu ntambula ntya. Omuzadde yonna gy'oba ovudde mu ggwanga lyonna kubanga ffe tukkiriza bonna linnya emmotoka oba vuga emmotoka yo bw'otuuka mu paaka gwe yalinnye taxi mu paaka buuza awali olubiri lwa baffe emmengo wano olubiri lwa Kabaka ojje naye ng'okusinga tukozesa geeti etunudde mu Kisenyi ye geeti eyatuweebwa ng'aba Lubiri High School yingirira mu geeti etunudde mu Kisenyi ey'enkuuka oyingire ojja tusanga kubanga oluba okuyingira geeti essomero lyeri lyawo okumpi tujja kukwaniriza nnyo ate era n'ekifo tujja kikuwa naddala ng'ebisaanyizo birina. Nakano nako kakulu nnyo muzadde yandisuubidde kireka twogere ku balina already nga bo bazadde muyina abaana baabwe nga beesunga ebiki omwaka guno ku Lubiri High School kigenda kuba kitya? Kigenda kuba kika omwaka 2026 omuzadde alina kansooke beebaza abaatwesiga ne mutuwa abaana
mbatumiddeko nnyo ne mbeebaza mwebale kwagala baffe mwebale kwagala Lubiri High School kakati nno tusoose otodde dormitory empya makula bannaffe bagenda okuleeta abaana esobola okuaccommodatinga abayizi 205 twagigyeko dda akawuwo etemya eyo bagenda kugisanga tugezezzaako okwongera ku byokwerinda tutaddeyo cameras okwongera mu bifo ebyadde bitalina ate okwongera okunyweza security tulongoosezza naddala ate era n'abasomesa tubateeseteese bulungi balindiridde okwaniriza abayizi baffe ate n'okubasomesa twesunge ndoza senior 4 senior 6 kawe afe wali twabukubye dda tukyalina kye tugamba tulinze kadde kokka senior 4 senior 6 bikomewo bigenda kuba birungi ddala omukungu wa kiri kitya ku sciences abantu bagala okuba ku baana bano nga batagetinze sciences okuba kati omulembe gwe tugenda mu AI sciences tulina laboratory twagigulawo mwaka guwedde mpya ttuku nze ndowooza mu kibuga wano mu masomero agali mu Kampala yesinga okuba ey'omulembe eri ku mulembe technology esinga okuba ey'omulembe ejjudde buli kyonna ekyetaagisa omwana akola sciences okuba nga kimuyamba okuyita awo nno twetegese bulungi abasomesa baffe balungi nnyo aba sciences mujja kutulaba ebigezo bikomyewo balungi nnyo ate ne laboratory yaffe nnungi ddala ate eri equipped obukitibwa njagala kusibula ogenda oyaniriza abazadde abagala okuleetera ku baana obaka bw'obusembayo mu second singa 3 ate kuba osibulira neyanziza nnyo neyanzeege abazadde baffe abaagalwa aba Lubiri High School wano mu Mengo mu lubiri lwa baffe mwebala okutuwagira mwebala okutwagala mutwongere abaana abalina abaana mwebale nnyo okutuwa abaana abalala mbakoowoola mwenna gye muli muleta abaana mu Lubiri High School wano mu ssomero erisangibwa mu lubiri lwa baffe ate ne neebaza n'amasomero primary schools ezituwa abaana Lubiri Nnabagereka waliyo primary school ya Crema Junior School ekibiri awo ku Busaabala mbatumiddeko nnyo batuwa abaana n'amasomero amalala gonna agatuwa abaana baabwe mbaaniriza muleete naguno omulundi mutuwa abaana tujja basomesa bulungi weewaawo atukuyanza nnyo omukungu Immaculate Nampijja ali teacher wa Lubiri High School Mengo atulaba era atugoberera akadde katambudde ate twagala kugenda maaso nanteekateeka ndala ez'olutindo nze Arafat Musoke Ssaabasajja Kabaka Wangale.